yafuna satellite Uganda Uganda yafuna satellite yes Uganda yafuna satellite satellite je twalina empoma amini yadduka ne na Uganda yafuna satellite jeri mu banga Uganda yafuna satellite kwegamba satellite eyo kati tibakyatawaana nnyo okusima waya wansi z'amasimu kwegamba satellite eyo kwetuconnectinga kakati ne mu banga awo waliwo sitaani akwata atakkiriza bino ebivudde ku nsi kuyitawo kubanga ffe abalokole tulina omulabe waffe ye sitaani kati takkiriza esaala zaffe kuyitawo nga zigenda wa Katonda saala zambuka bwamu kubanga mu bbanga awo waliwo aziwulirira mu bbanga kati payipu yo gwe mumwago yesimu yo gwe teweetagisibwa Katonda omukubira simu kufuna simu ngeno agamba esimu yo omumwago yesimu yo kati bwomala kusaba esaala neyambuka erina weejja okutuuka eteekwa kuba erina amaanyi agawaguza okuyitawo kati ate bwenaasanga bino ebisajja bya sitaani bigenda giziyiza kubanga sitaani ali magic alina magic akola magic nga bwe tunagamba magic ali mu simu kwegamba amayengo agasobola okutaataaganya esaala y'okuyitamu kati ekibuga ekiri mu bbanga awo yetugamba nti abaana ba Katonda bajja kukuŋŋaana mu ggulu ne sitaani yagiramu kyovula nti eggulu liriko steps 10 kati Bayibuli tetulambulira nti eggulu lyakumeka kubanga bwetuuka mu ggulu eryokusatu we nabagamba luli we basibira abatume bapasita bannabbi awo we babasibira so kakati ekikulu kyetuliko nti sitaani yaani sitaani yoyo Lusifa yeyajemera Katonda kubanga ye bwe yajema okusooka tiyakkiriza bamalayika bonna basigala mu ggulu nga baweereza Katonda ye Lusifa bamugobayo kakati yali eno ku nsi kutawaanya mu butonzi bwe Katonda ayita mmanyi nti sister Lusifa neefuulira oba yakimanya nti era ajja kunneefuulira weebale nnyo omwana soode kibuuzo ekyo Lusifa Katonda yatonda nga muzadde bw'anaazaala abaana be babiri n'azaala omwana nga tamanyi nti alikyuka Katonda ayinza Katonda yali akibe sikiwa nti Katonda yali tamanyi kubanga mugamba ye Alpha and Omega Katonda yamanya kwa n'enkomerero manyi oti enkomerero nga bimu ku byotonze wantomanyi Katonda yamanya kubanga Katonda yaliwo Katonda yabeera weere Katonda yatonda ebintu byonna bwe yatonda Lusifa Katonda yalina pulaani nga omuntu bw'oyinza okuzimba ennyumba yo n'ozimba ennyumba yo n'ogamba kino ekisenge ky'abaana kino ky'abagenyi lino ddiiro lino fumbiro Katonda pulaani eyo yagirina n'atonda yakimanya nti bwe nditonda bamalayika bange mujja kubeeramu aboononefu yensonga lwaki yateekawo geyeena n'agamba nti kati malayika yonna bw'erinjeemera nja gisaanyaawo kubanga bwe yatonda malayika yateekawo ne pulaani B kubanga emyaka 3 gy'omaze bakuteekateeka amaze emyaka 3 nga bamuwaayo emitwalo nga 3 bagaye emitwalo 3 byetukuwadde oyina okukwanako abakazi oyina gulako bamalaaya n'okuliyako kyokka towaako maama wo towaako mwana wo towaako muganda wo genda okwanako bamalaaya olye n'okuli abuulira enjiri nga bw'atemesa yes abuulira enjiri nga bw'atemesa naye kati abasigadde bwe bamulaba bakayana n'omusumba ekintu tekikwatagana toyinza kungamba omuntu abuulira enjiri ya Yesu adikina bamalaaya yes kituufu nnyo nkubuulira bwakola era kati bali abatamumanyi bawakana kati nze lwakuba yanzuula nti nze ndi mutuufu mumanyi nze ekyama ekyo ekimbula maze mmutegeera n'empeta ng'ajambadde ate jjukira abeeyita balokole nga bamulaba n'empeta tebafaayo kubanga empeta eno erina amaanyi okusirisa emimwa gy'abantu okwogera erina amaanyi okuziyiza amaaso g'abantu baleme kumulaba era jjo bwe yampise yandaga n'empeta gy'agenda okwambala kati ng'ayingidde mu butereevu eri empeta agyambala nga baba bakyamwetegereza abatanaba kuyingira mu butereevu baba bakyamusika kubeera ku katebe kati emyaka 3 bwagimaze ne bamuyita mu butongole agenda ayambale yes era namugambidde ono mugamba ogenda mu mission era mulabye ombadde tudde nga amagamba nti bakama bange tebagala nyimirire nawo nange nga nkiraba ng'avaako amaanyi agatali ga bulijjo lwe lwakuba nange ndi mulokole naye bw'okuba toli mulokole tegakukiriza kuyimirira naye ng'amagamba g'omulaba amagamba gasaidi ne saidi agamba bakama bange tebanzikiriza kuyimirira nawe ali mu kibuga omwo mwali mu kibuga kuba temusigaze ekyokulabirako waliwo n'omusajja ono ali kazo omusajja ali kazo yasaddaaka family ya muganda we ngamba muganda we nga bwe bazaalibwa yasooka n'asaddaaka abaana be kale abaana ba muganda we babiri nazzaako taata ne maama
nazaako n'omwana omuto kati wasigaddewo omulenzi omu yekka omulenzi oyo afuuka ngo omulenzi afuuka buli kintu kyonna naye nga mugagga ali wano mu Kampala nekazi oyo yavaayo yali mu sente ze yekolera sente ze yamaliriza omuvubuka oyo n'amuleetera omuwala n'amugamba kati nga bazadde bwe bafudde baweddewo kati n'amuleetera n'agamba omuwala ono yajja kusuza mu nyumba kati bambi bwe yamuleetera omuwala kumusuza mu nyumba wali wasigadde akaana k'emyaka ena kaali kasula wa Cheyimani kati ono omulenzi n'agamba kati nga bwe baleese omuwala gwe ngenda kusula naye kati kandeete ne muganda wange yamuleeta n'amubuuza omulenzi oyo n'amugamba oyinayo girlfriend omuvubuka n'agamba nti nina n'amugamba mulungi okunsinga n'amugamba gwoli mulungi osinga n'amugamba onjagala omulenzi n'agamba nkwagala n'amugamba singa mbeera musota ne lwo sigala onjagala n'amugamba ego singa afuuka timbo sigala onjagala mbwenja kukwagala kati ne batambula ku lunaku olwokusatu n'amugamba kati nja kujja mu kisenge kyo bwe yajja mu kisenge kye nayimirira mu mulyango n'afuuka musota. Export TV to the world. Wamma nsanyusa okulaba nate kalira ntende toseguka nze omwana soda tuli ku Expo always tubanga okuweereza subscribing tugobye bumale ne mukadde Robert oba Nabbi Nabbi Robert Nabbi yaba ayina obubaka bwa Katonda so no si musumba nzula olusi mbona abono kwanjula mukadde Nabbi profeti so tugobye bumale twogere ku nsonga nkuyanja olunaku olwaliro kyengenda okusaba subscribing bw'oba olina ebikugasa obwongo nga nze buuza ngenda kujjukiza ba Alpha Media Production bano bakuba ebifaananyi tukubireko kati ogezese omukolo gwo naye ogubeera wagutuwe namba z'essimu zibeera waawo wansi Nabbi Yesu yeebazibwa amina sebo omwana yangamba yeebazibwa akoze eki soka omunnyonnyole Yesu byakola Yesu byakola awonya abantu atuwa obulamu obutaggwaawo ate ye bulamu obutaggwaawo wesirikire bambulizeeko Mukama yeebazibwe nsanyusa nnyo basanga omulundi omulala amanya nze tusingwire Mirembe Robert nga bulijjo agulumizibwe oyo ali waggulu ennyo era nze bwe yaŋŋamba kumuyita ali waggulu ennyo agulumizibwe kubanga yasinga byonna ekitiibwa n'ettendo bimuddire era mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu tuzze nateera tulambulule mu package Mukama Katonda obubaka bwantisse abantu ba Katonda basobole kulya ku mmere y'omwoyo kimanyi nti mwamaze dde okulya ekyemisana naye kakati twakweke kaseera okuliisa emyoyo gyammwe byoke mufuna amaanyi ag'okutuuka ku lunaku luli mu maaso ga Katonda tubalamusizza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Enamba yange y'essimu eri 0756550966 era amanya nsigadde nga bulijjo tusingwire Mirembe Robert ge manya gange era neeyama okubaweereza mu linnya lya Yesu okubaweereza obubaka Katonda bwampadde kubanga bwe mba sinabubatuusaako mpulira ndwala mpulira munda munze mpulira ennaku mpulira obulumi mpulira kwegamba mpulira kale nga sitere atoteredde weewaawo mikwano gyange tubadde twegeyamu ne Nabbi Robert tusingwire nga tugamba ensi eno ennaku zino abaana abavubuka banyigidda nnyo mu bikolwa byaffe tugamba nti bya sitaani kati olwaleero naŋŋamba nzize nkubuulire watya sitaani nangeri kizawambyemu abavubuka ab'omulembe guno obbakozesa n'ekibuzo kye nkubuuza nga tetunnatandika sitaani yani sitaani tuba tumuvuma ni sitaani ye Lucifer erinnya lye bwe tugamba sitaani Lucifer nakyo kitonde Katonda yekitonda anti bw'ogamba nti sitaani ye nga ye erinnya lye lwe Lucifer kitegeeza kuva ku butonzi bwe Katonda yamutonda ng'amanyi ntonze kitonde kibi yali mutuuma mu butonzi bwe Katonda bwe yatonda ebitonde byonna nga bwe yatonda Michael n'atonda Raphael n'atonda ne Gabriel ne bamalayika bonna abaana ne kerubi bonna ne Lucifer ono yatondebwa kujjako baali baawukana mu madaala bamalayika bano baawukana mu madaala nga bwe tulaba amagye kwegamba bano abakola amagye bakoppa bya Katonda so Lucifer ono yali ku ddaala lya buyimbi yatondebwa Katonda n'amutuma nti gwe Lucifer
erinnya lye Lucifer ya Lucifer erinnya lye Lucifer yali ddungi erinnya ddungi ekitegeeza ekintu ekirungi kati Lucifer ekyamutabula oba okumuyisa sitaani kwe kujeema bwe tugamba ekintu obujeemu era n'abazadde mukimanyi nti omwana bw'ajeema aba ayonoonese ne tugamba nti Lucifer yayonooneka kye tuyinza okukijjayo bulungi nti yatunuulira mu suwaani y'omukulu buli bw'obeera n'omukozi ng'akulingiriza ng'alingiriza mukama we wa wajja sente aziterekawa omukozi oyo aba anoonya kuba mubi aba anoonya oba wasina ekyo n'okutta mukama we so noono ekintu kye tuyita sitaani waliwo abalala mpulira bakinyonyola bakitafuta bubi mpulira abasamize balina gye bakitafuta waliwo omusamize gyewe nawulira ng'akitafuta ng'agamba sitaani yeggwe kubanga wa yali alien skin bambuuza sitaani yaani mbuyegwe ate katonda sitaani yaani buyenze katonda yaani buyenze kati abasamize bakitafuta bubi bakyamya abantu skin musamize ali bamubuuza sitaani yaani buyenze katonda yaani ndiyenze kati kitegeeza oba obuzaabuza kati olinga agaojjayo message n'ogamba nti sitaani ye katonda era katonda ye sitaani so ebintu bino byawuka nti katonda bwe sitaani Lucifer kyali kitonde nga bwe yatonda bamalayika sijjaga nga bwe yatonda abantu kubanga entonda gye yatonda bamalayika abamu yabakola mu muliro bamalayika so kati sitaani ono kyamuyisa sitaani yayonoone yajeema tujjaga nti yajeema kati yensonga lwaki mulabo bwakabaka bwa mirundi ebiri fe abantu tutambulira mu bwakabaka bwa mirundi ebiri bw'otabeera mu bwakabaka bwa katonda ojja kuba oli mu bwakabaka bwa sitaani obwasitaani butuula obwakabaka bwa sitaani era butuula mu bantu n'obwakabaka bwa katonda butuula mu bantu kati alien skin kireza teyalimba anti kati alien skin yalemererwa kunyonyola obwakabaka bwa sitaani butuula mu bantu n'obwakabaka bwa katonda butuula mu bantu naye bw'osanga nti obwakabaka bwa sitaani ono kutuula mu bantu wajja butya nti sitaani alina waatuula naye lwakuba akolera mu bantu ne katonda akolera mu bantu atuula wa sitaani sitaani ekitebe kye waatuula atuula mu gayanja gasemayanja wansi ku ntobo y'ennyanja ku ntobo y'ennyanja kati gy'oyinza okulaba nti nnyanja naye sitaani alinayo amaka oli ayingira bulungi mu nnyanja n'olaba ng'agenze naye batuula nga ffe wetutudde wa bino bye boogera nti abantu bakka mu nnyanja byaddala si firimu byaddala si firimu byaddala si firimu kubanga waliwo n'oluli we twali twasoma akanyiri kali mu the lost book of Enoch katonda bwe yali ayagala kuwoyawoya Adamu okumugumya Adamu bwe yali akwatiddwa ennaku nga Yesu emirundi egiwereko ng'azuukira katonda yatuma malayika Rafael yagenda mu Indian Ocean we yajja bagiyita golden roads yajja mu Indian Ocean so awali amayinja ag'omuwendo n'ebyobugaga ebirala by'omuwendo amayinja agakayakana ag'omuwendo si ga sitaani katonda bwe yali atonda ennyanja oba yali atonda ebitundu kati ekyokulabeko nga kongo bwe yali agitonda wansi waayo yateeka ebyobugaga bingi waliyo ebyobugaga nga zaabu bingi nnyo goldi nebintu byobugaga bingi nnyo n'emiti gye bajjamu we bajja kava z'amasimu kwegamba ebyobugaga byonna byatondebwa katonda yabitonda si bya sitaani n'abiwamba ekyensonga lwaki twagala kujja nti sitaani yaani sitaani yoyo ekyo ekitonde ekyajemera katonda n'akigoba mu ggulu oba n'akigoba mu bwakabaka nekiddukayo kyo nekijjako eno ku nsi mu ggulu ne bakigaanayo yoyo sitaani gwe twagala kunyonyolako kubanga akyagendayo mu ggulu kubanga ekyokulabira kwegera sitaani gye baamugaana mu ggulu eggulu luli twagamba eggulu liriko steps 10 oba twaligambye kalina 10 the department 10 eziri mu ggulu kati buli department gy'otuukako kuliko abasirikale abakuuma abakambwe ab'omutawaana lwaki bakuuma biri bye yavaayo ng'amaze okukoppa byaggwa tebeetaaga takyagenda mu ggulu nati sitaani takyagenda mu ggulu kati waliwo olunyiriro oluli mu Yakobo Yobu bayibuli egamba abaana ba katonda bwe baali batudde ne sitaani najja baali batudde wabwe aba sitaani takyagenda mu anti kati eggulu twagambye lirina kalina 10 kati waliwo eggulu eryokusatu mu ggulu eryokusatu
waliwo mu bbanga awo sitaani ono betuyita abamasaza ndowooza abalokole mukimanyi bulungi ogamba tumenyemenya abamasaza ab'omu bbanga nga luli kye nabagamba nti omulangira w'obwakabaka bw'e Buganda yali andemeseza kuzimba mu Buganda kati n'abaganda bakimanyi ebyennono bakimanyi nti Mwanga ani Kiwanuka atuula mu bbanga kati atuula mu bbanga bw'abeera Kiwanuka abeera sitaani kati bo bamutuuma Kiwanuka naye nga yoono yennyini agogona magye ga Lucifer mu bbanga awo waliwo ekibuga sitaani waabeera kwegamba gwe bw'oba teweekakasiza bulungi osobola okusabira emyaka 10,000 nga tobotolanga nga buli bwokuba essimu teyitamu nja kireeta nga kangeze nti network kati Uganda pozi yafuna ki yafuna satellite Uganda yafuna satellite yes Uganda yafuna satellite je twalina empoma amini yadduka ne Uganda yafuna satellite jeri mu bbanga Uganda yafuna satellite kwegamba satellite eyo kati tebakyatawaana nnyo okusima waya wansi z'amasimu kwegamba satellite eyo kwetuconnectinga kakati ne mu bbanga awo waliwo sitaani akwata atakkiriza bino ebivudde ku nsi kuyitawo kubanga ffe abalokole tulina omulabe waffe ye sitaani kati takkiriza esaala zaffe kuyitawo nga zigenda wakatonda kubanga mu bbanga awo waliwo kati payipu yo gwe mumwago yesimu yo gwe teweetaagisibwa katonda omukubira simu kufuna simu ngeno agamba esimu yo omumwago yesimu yo kati bw'omala kusaba esaala neeyambuka erina weejja okutuuka eteekwa kuba erina amaanyi agawaguza okuyitawo kati ate bwenaasanga bino ebisajja bya sitaani bigenda giziyiza kubanga sitaani ali magic alina magic akola magic nga bwe tunagamba magic ali mu ssimu kwegamba amayengo agasobola okutaataaganya esaala y'okuyitamu kati ekibuga ekiri mu bbanga awo yetugamba nti abaana ba Katonda bajja kukuŋŋaana mu ggulu ne sitaani yagiramu kyovula nti eggulu liriko steps 10 kati Bayibuli tetulambulira nti eggulu lyali yakumeka kubanga bwetuuka mu ggulu eryokusatu we nabagamba luli we basibira abatume bapasita bannabbi awo we babasibira so kakati ekikulu kyetuliko nti sitaani yaani sitaani yoyo Lucifer yeyajemera Katonda kubanga ye bwe yajema okusooka tiyakkiriza bamalayika bonna basigala mu ggulu nga baweereza Katonda ye Lucifer bamugobayo kakati yali eno ku nsi kutawaanya mu butonzi bwe Katonda yayita mmanyi nti Lucifer neefuulira oba yakimanya nti era ajja kunneefuulira webale nnyo omwana Soda ekibuuzo ekyo Lucifer Katonda yatonda nga muzadde bw'anaazaala abaana be babiri n'azaala omwana nga tamanyi nti alikyuka Katonda ayinza Katonda yali akibe sikiwa nti Katonda yali tamanyi kubanga mugamba ye Alpha and Omega Katonda yamanya kwa n'enkomerero manyi oti enkomerero nga bimu ku byotonze wantomanyi Katonda yamanya kubanga Katonda yaliwo Katonda yabeerawo era Katonda yatonda ebintu byonna bwe yatonda Lucifer Katonda yalina pulaani nga omuntu bw'oyinza okuzimba ennyumba yo n'ozimba ennyumba yo n'ogamba kino ekisenge ky'abaana kino ky'abagenyi lino ddiiro lino fumbiro Katonda pulaani eyo yagirina n'atonda yakimanya nti bwe nditonda bamalayika bange mujja kubeeramu aboonuunefu yensonga lwaki yateekawo geyeena n'agamba nti kati malayika yonna bw'erinjeemera nja gisaanyaawo kubanga bwe yatonda malayika yateekawo ne pulaani B nti bw'eriba ejeemye nja gisaanyaawo na muliro kiraza Katonda yatonda sitaani ng'amanyi alikole yali amanyi nti alikole tubanga tuli ku pulaani z'omugagga nga sefu tetumanyi sitaani Katonda yatonda sitaani yamanya nti alikola ekibi yensonga lwaki yateekawo geyeena yalina pulaani B n'agamba nti omuntu ono bw'alimala kwonoona sitaani ono ngenda muzikiriza mugirewo ddala ye yali pulaani ye anyway kale ku side ya sitaani soke tugipozinga oba oli atujja giddamu omulamwa gwa leero abavubuka baneno sitaani abawamba atyo beddiza era lwaki Mukama yeebazibwe nja kugamba abantu bonna nti guno tuli mu mulembe omuzibu ogutafaananako ng'ogwaffe kati nze ng'emyaka gyange byenda byengaluli bwe twali sitaani yaliwo naye tafaanaganako ng'owa saawa zino kati sitaani ali updated
Sani wa South na update. Yes, ali updated. Sani yekola updation. Nga waswaganye. Yes, yekola updation. Kubanga bwotunulira ku bintu Sani mwatura. Kubanga luli twali tumanyi Sani atura mbuyumba bwesubi. Mwabera era buli musamize yaberanga n'akayumba kasubi. Kyali kizibu nnyo okusanga nti omusamize aragulira mu nyumba ya bbaati. Era kyali kizibu nnyo okusanga nti omusamize ayambala suuti. Omusamize yali ayambalanga mbugo. Kati Sani yekola updation. Kwegamba kati owasawa zino mulalamu kwegamba n'abasaba bagamba omutegeera kibakalubiriza omutegeera yensonga lwaki yekola updation. Yayagala akalubirize bana abagamba nti bategedde Katonda kubanga naye bwagamba nti mutegedde neyeyubula kwetuga tujja kijja bulungi nti Sani yeyubula mulalamu mbulira kati gwana agamba nti Sani omutegedde wetaaga mwoyo wa Katonda okutegeera Sani kubanga guno omulembe gwe tulimu wojja okusanga abantu baweereza Katonda ate nga babuulira n'enjiri kicho otegeeza ojja kusanga abantu baweereza Katonda ojja kusanga abantu baweereza Sitaani ate babuulira n'enjiri ng'enjiri gye babuulira ya bwa Katonda babuulira bo enjiri gye babuulira balaga ya bwa Katonda naye gwe baweereza mulala. Ekyokulabirako nze nina omwana era neggulu yalutute kati omwana oli abuulira enjiri kati omwana ono bw'abuulira enjiri era abantu bona bagamba Mukama yeebaze naye ng'omwana oli tebamutegeera nze namutegeera ng'omwana waawa wa Illuminati naye abantu bona mbalaba ne basigaye bagamba amuwaayiriza naye ng'omwana mutegeera omwana namutuuza kubanga bwe nali musabira bwe yajja omuntu ogusooka agamusabira ngenda okulaba nga mpanya emikono gye nga mpayagala nnyo okumpanya emikono gye lumu nemuyita nemubuuze nemugamba naye yanga oli mu Sitaani nambulira amazima nangamba Musumba Mukama nsaasira abasajja bampaayo namala emyaka 2 nga ndya kasasiro naye bwe nagenda ku musajja omu nampita nagamba nja kuyamba yamala ebbanga nga talya nangamba nti kati omaze ebbanga tolya nti kati ojja kulira ddala. Musajja ki yamuwaayo? Musajja wa munu mu Kampala omusajja yamuwaayo Kristaani Musumba namuwaayo kati omwana ono sawo zino alya kama nambulira amazima nagamba Musumba ze nkola ya Illuminati n'empeta nagendaga ayina n'empeta ya Illuminati ogirabira noga nti talina obubonero bulala bwa Simba bwolabako n'amaaso nogamba nti akabonero akasooka bw'aba yakamala kulya emmere ye omulaba ku kikajjo omulaba ku miyembe omulaba ku mandaazi omulaba ku migaati atuliriza kulya ati kakati kyenva mbagamba nti Sitaani sawa zino yakola updation kati yabuzaabuza mujja gamba kulya waliwo okulya ennyo nako kwa ati uliriza mujja gamba okulya omuzungu agamba too much of anything is bad ate gogamba otya nga tunagenda kubya muzungu nange ngamba too much of anything is bad nga sinagenda kubya muzungu nze ngamba kubyange nga sinagenda sinagamba too much nga kulya please kati omwana oyo bwe namutwala n'enyimirira naye nga nange mpulira bwe mbanyimiridde bwe batuweka kaziza bulungi ovaayo olwadde ng'aliko amaanyi yes kubanga naye empeta gye yali eyayambadde ng'eyina amaanyi naye nga ngamba Musumba nfa nga ntwala bbali azijja mu bantu bantu kagamba balaba ntwala bo tebakitegeera kati bwakomewo watandika njiri nza ngamba nti Musumba empeta mu butuufu mpulira emalawo musibe Petero yagamba nti amwe bond servant of Christ kati nono bond servant of the devil talina magezi gasuba kwekwakula yayingira bwayingira talina amagezi gasobola kukyejjako kubanga obwongo bwe babuteeka mu mpeta amagezi ge bagateeka mu mpeta naye talina kyayinza kukyejjako kati mwaba mulaba abalokola abatalina discernment mulaba abuulira njiri mumuyita mulokole munnamu Mukama yeebaze munnamu kumba abawaayo mission ki gye baamuwa okukola ku luguudo kati linda kati bwalya nnyo namugamba pastor njagala kintu kiva nze nemuwa ebintu bine mugamba salawo kimu okubeera omufu era okubeera omulamu kati jjo olunaku lwajjo yampise amaze ennaku 3 nga mpita nga mwebalama lwaki mwebalama nga nze buli bwe mutunuulirako mpulira nga akwatibwa senyiga ng'ekintu kimu ne mugamba nti gundi wafuukira ddala Sitaani wennyini kati bwe nagenda nensaba nikigwa kati jjo nampita nantwala nagamba Musumba omanyi nti maze emyaka 3 banteekateeka nandaga ne message ku simu naga kati bampise nga bamwaniriza nga bagamba welcome in the kingdom of Satan. Yes, bamuweleza message agindaze ku simu. You're welcome in the kingdom of Satan. Kabani abamuweleza message. Sitaani yennyini amuweleza message ku simu
You're welcome in the kingdom of Satan. Era nibamuweleza welcome in the Illuminati, nibamuweleza ku message nagindaga nagamba musumba nkolikize. Ne mugambye ikintu kimwe ne mugamba nti ntadde obulamu n'okufa mu maaso gwe ronda wokimu. Kubanga emyaka 3 gyomaze bakuteeka amaze emyaka 3 nga bamuwaye mtwalo nga 3 bagaye mtwalo 3 gye tukuwadde oyina okukwanako abakazi oyina gulako bamalaayi n'okuli yako kyokka towako maama wo towako mwana wo towako muganda wo genda okwanako bamalaayi ulye n'okuli abulira enjiri nga bwatemesa. Yes, abulira enjiri nga bwatemesa. Naye kati abasigadde bwe bamulaba bakayana n'omusumba ekito tekikwatagana. Toyinza kungamba omuntu abulira enjiri ya Yesu adikina bamalaayi. Yes, kituufu nnyo nkubulira nkubulira bwakola era kati bali abatamumanyi bawakana kati nze lwakuba yanzuula nti nze ndi mutuufu mumanyi nze ekyama ekyo ekimbula maze mutegeera n'empeta nga ajambadde ate jjukira abeeyita balokole nga bamulaba n'empeta tebafaayo kubanga empeta eno erina amaanyi okusirisa emimwa gy'abantu okwogera erina amaanyi okuziyiza amaaso g'abantu baleme kumulaba era jjo bwe yampise yandaga n'empeta gy'agenda okwambala kati ng'ayingidde mu butereevu eri empeta agyambala nga baba bakyamwetegereza abatanaba kuyingira mu butereevu baba bakyamusika kubeera ku katebe kati emyaka 3 bwagimaze ne bamuyita mu butongole agenda ayambale mutendeke yatendeke agenda ku mission yes era namugambide ono mugamba ogenda mu mission era mulabye ombadde tudde nga amagamaga ngangamba nti bakama bange tebagala nyimirire nawo nange ngakiraba ngavaako amaanyi agatali ga bulijjo lwakuba nange ndi mulokole ndibo okuba toli mulokole tegakukiriza kuyimirira naye nga amagamba gomulaba amagamba gasidi ne sidi agamba bakamba bange tebanzikiriza kuyimirira nawo ali mu kibuga mwali mu kibuga ali kuna mayibu nga gamba bakamba bange tebanzikiriza era nange ngakiraba ogusemba yamaze nanzirukako namugambye togenda ne mugamba tusalawo okufa n'obulamu biri ku lulimi bwe salawo okubeera omulamu era okubeera ofa ne mugamba nti wogenda omwana wo gwoyina ogenda mu sadaka ne maama ogenda mu sadaka sente zibagenda kuwa ogenda kulya ku bulamu bwo kati yensonga twagala kugamba abantu b'ennaku zino abantu basinza kungulu tebagenda deep spiritual lwaki kubanga ekintu kino tebayina muntu mutuufu anaabatwala deep spiritual n'abambulula sitaani n'amala kumwambulula n'alaga abantu nti emisege gigino bano be basumba abatuufu ye muntu abuzeewo abajja nabo batonga abamu batya abamu balwanyisibwa tebabalaga lungi ojjukira wali Matayo 10 Yesu bwe yagamba nti mwe mbasindika ng'endiga wakati mu misege kati tuwuliddwa abantu abatuufu anaavaayo n'akwata mu pasita nga n'omulaba pasita abuulira n'omwambula n'omala okumwambula n'afuuka musege n'omulaga abantu nti omusege mugulaba guguno kati ate abasinga kye batayagala baagala obabuulire otunda otya sumbuusa otunda otya edduuka lyo otunda otya engoye kwegamba otunda otya amayumba abantu gye baagala abasinga obungi kati otunda otya amayumba baagala enjiri ey'okutunda amayumba enjiri ey'okutunda amataka enjiri kwegamba ey'okuzimba naye beerabidde nti ebintu bino byawukana enjiri ey'okutunda amenvu Yesu yakyogerako bw'atyo n'agamba nti musooke munoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe ebisigadde biri biwongerwako naye kati ku mulembe guno ani anaabitwawulira obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe nebinatwongerako ebinatwongerwako kitegeeza g'emmenvu y'emmere gy'emigaati gy'emayumba z'emmotoka kwe kulinnya ennyonyi naye atugambye musooke munoonya obwakabaka bwa Katonda kubanga bw'otunulira abaana abasinga kati okumanya sitaani yateeka updation nti abantu abaana abasinga abavubuka omulembe abasinga tebaagala kakaalukana tebaagala kutuuyana nga bajjajja baabwe baagala akubira esimu ojja omuwa obumbi bw'essente agenda alye naye n'atamanya ani asobola kuwa akawumbi ka ssente ogenda olye bwe muba mujjukira bulungi abalokole njagala muddeyo musome bayibuli yammwe mu bayibuli yammwe mulimu olunyi olugamba nti mulowooza najja kuleeta emirembe duli mu Matayo 10:34 Yesu teyaleeta mirembe Yesu yagamba nti mulowooza najja kuleeta mirembe nedda najja kukuma muliro obanga omuliro gwaka njagala ki nze najja kwawula omwana ne nnyina nyazaala ne muka mwana omutabani ne kitaawe bye najja kwawula nti omulabe w'omuntu anaabeeranga wa mu nnyumba omuntu ayagala kungoberera yeye kungoberera
yeetika omusalaba gwange kubanga ekikoligo kyange tekikola ki tekizitowa yeetika omusalaba gwange ajjangu yeetika omusalaba gwe ajjangoberere awaayo obulamu bwe ku lulwe ye awaayo obulamu bwe ku lulwe alibubuza naye awaayo obulamu bwe ku lwange alibuzuula kiba kitegeeza bw'obuwaayo obulamu bwe obutereseza mu Yesu n'agamba nti omuntu ateekungaanyiza wamu nange asaasaanya ate ye mulabe wange tujjayo ki nti ebintu bino omulabe w'omuntu anaabiranga wa mu nnyumba kati bw'otunuulira ssaawa zino abalenzi abagenda mu nyumba tibawaayo ki bawaayo bannayiba bawaayo baganda bawaayo bisolo bw'ogenda mu sitaani ye bwe baamugoba mu ggulu ayina obukodyo bungi bw'oyingira akusooseza ku nkoko noddayo wuuyo nodda ku njiibwa noddayo wuuyo nodda ku mbuzi nodda wuuyo nodda ku nte oluva ku nte kati bakugamba okuwaayo ente y'amagulu abiri kati kitegeeza nti sitaani ono yeeyubulamu wano okusooka takugambirawo direct yoyina okuwaayo akugamba nti temuli sadaaka ya muntu asooka kuwooyawooya bulungi okkirize kati bw'omala okuyingira baani boyina okuwaayo oyina okuwaayo taatawo maamawo baganda bo kyekiri kituukirira Yesu kyeyagamba nti omulabe w'omuntu anaabeerangawo mu nnyumba yensonga lwaki njagala kugamba abantu nti abalokole abavudde mwebeereremu kubanga Yesu yagamba nti mwagalanenga mwekka na mwekka kubanga muganda wo yoyo akkiriza ky'okkiriza kati ebintu byakyukamu muganda wo yoyo akkiriza ky'okkiriza kubanga kati muganda wo yagenda kuwaayo yafuna essente bw'omukolera essente akusaddaaki kati sitaani okumanya yakola updation ebyawandikibwa bulijjo tubagamba nti byatuukirira bitya kyatuukirira sitaani Yesu kyeyagamba nti omulabe w'omuntu anaabeeranga wa mu nnyumba kituukiridde kati ku mulembe guno kyatuukirira kyekiriwo kubanga waliwo sitaani enteekateeka gy'abadde akola emabegaayo emyaka egiiseeko nga 20 emabega sitaani yali akola enteekateeka ayagala kuvaayo emagombe bw'avaayo ajje mu bantu bajja mu bantu n'ayingira mu muntu omuntu abeere nga kisolo nga taliimu kwagala mwezi enteekateeka za sitaani abatakola naye muzimanyamu ffe tuzimanya kati sitaani bw'avaayo najja n'ayingira mu buntu kati oluuzinga laavu katonda gye yakuteekamu omanyi katonda bwe yali yatonda omuntu yamuteekamu akantu mu ye ak'obuntu ak'obuntu akayitibwa laavu akasaasira nga bw'oba ogenda kukola ekibi mwekali ogamba naye kubanga n'osaana ofuna ekisa ekisaasira omuntu naye kati sitaani bwe yamala okuvaayo eri emagombe yajja n'ayingira mu bantu yavaayo dda temulowooza nti sitaani akyali magombe okujjako sitaani kati saawa zino ayina enteekateeka ey'okuviirayo ddala ajja akole ofiisi mu Kampala atuule wali Lucifer bamulabeko nga yes sitaani akooye kwekweka gwe njagala abaliwo njo abalinako emyaka egenzeko kujjako nga mu abaana mujje mulaba emabega sitaani bwazze bwabeera ngugambye sitaani yava mu kasiisira wuuyo n'atuuka mu nyumba ez'ebbaati wuuyo n'atuuka ne mu seminti wuuyo ali mu kalina wuuyo ali mu zemensoni akati ali ne mu nnyonyi mwali naye nga luli yabeeranga mu busiisira yabeeranga mu nsiko kati ali mu bantu kati sitaani saawa zino yavaayo ali mu bantu kwegamba omwana okuwaayo maama we yamuzaala talina kyawuliramu teyesiwala namu omwana genda bugamba genda otte maama wo okwebaka ku mulambo gwa maama wo gwe guli mu nnyumba nga mwemuva ssente mwemufubutuka ssente mu nnyindo za maama we n'afa maama we n'atamuziika nga maama we yali yebasembuli talinamu kisa kwegamba adiki n'omulambo kwegamba kali akaaga teguvunda ne gubaawo ebintu bya sitaani biri magical wali sitaani kakati olowooza omuntu basobola okumutwala n'asula mu kibira ng'atudde naye ng'alaba ali ku mufaliso ng'alaba bafumba emmere kyokka ali ku muti waliwo omusajja yali ku luguudo olw'Entebbe yegenda mu baala n'akwana omukazi ati bw'akwana omukazi n'amutwala ewaabwe mu nnyumba n'amuwa emmere n'alya yavaayo ne saa 8 ssebo gw'emisana 8 muntu gwe batutte saa 6 gw'ekiro kati muganda w'omulenzi naye bwe yamulaba owundi ogwaddako n'amugamba nti ng'okwanya akawala kalungi omulundi ogwaddako n'akomawo n'omuwala munne naye yali mulungi nnyo
kati naye nibagaba naye nagamba simba nawo naye nafuna gwakwana kati kuoru bavaawo bonna saa mukaaga gw'ekiro ne bagenda abawala babatwala mu mayumba gaabwe ne babafumbira ne balya ne bebakamulira obudde ne bukya nga saawa mwendo gw'emisana ne basiibula tugenze naye omulenzi ono yagenda kwetegereza n'abuuza omwana nti wamwe wa muwala n'amusongera n'agamba wali kati lumu omulenzi n'agendayo n'abuuza n'asangawo omukadde n'agamba nina mukwano gwange abeera n'ayogerera ennya omukadde n'agamba oyo omwana nga yafa dda twamuziika omulenzi n'agwawo n'ekigo n'agamba n'olimba mukadde naawe omukadde n'amutwala n'agajjankola gwe twamuziika n'agamba omuwala oyo yagenda ne jaketi yange okumanya nkubuulira amazima bagenda kutuuka ku malaalo nga jaketi kweri kati sitaani ono akola mu updation okujja okubbo updation agikolera mwana wa muntu agikolera gwe omuvubuka agikolera gwe agamba asaba kubanga bali abasamizi abali musaba boya abamala ne updation yagikolera mu gwe agamba nti warokoka kubanga oliwo bateetaaga kwekolera mu update ng'abasamize ng'abamama bafiina n'abajumba n'abalala abasamizi abaliyo bangi mu Uganda ne Uganda yonna kati updation agikoleramu agitunulidde mulokole tajikola nti atunulidde musiraamu kubanga abasiraamu akimanyi babe tajikola nti atunulidde mukatuliki kubanga abakatuliki abamanyi babe agikola nga atagetinga mulokole kati business ezisinga saawa zino za digital sibwe kiri guno omulembe gwaki sigwa digital twagenda dda akati gwa digital chocolate zaki za digital sausage zaki za digital sibwe kiri enyama yaki ya digital kubanga luli batekanga enyama ku mudaala ng'osanga ensowera zijjudde ku nyama naye kati oli ateeka ku nyama wali n'otasanga ko olusuwera tegeeza n'ennyama nayo eki bagikola mu updation ekiruwa kye twagala gamba nti sitaani yayingira dda mu bantu okuggyako omulokole olina kukola weebereramu otya twagamba luli nti omuntu bw'olaba obwakabaka bwa Katonda tosobola kuddayo ni weegomba bintu byansi ng'omaze kulaba obwakabaka bwa Katonda okuggyako ng'okyali mu nsi tonalaba obwakabaka bwa Katonda kubanga obwakabaka bwa Katonda bwo bukukyusa kati sitaani yakola updation kwegamba mulokole olina okwebereramu kubanga ekisa tekikyaliwo kati naawe muzadde gwali eyo olina mutabani wo si mulokole weegendereze tandika kuteekawo esaala y'amaanyi tandika omwana oyo mumutunule yandikusaddaaka naawe muganda wange ali eyo muwala gwe oba mulenzi gwe bw'oba olina muganda wo nga si mulokole tandika okwegendereza weebereremu kubanga guno omulembe omuntu walina okufunira emirembe wamuwokka okubeera mulokole nga waddala bw'oba toli mulokole kitegeeza oli kabuzi ka Lusifa kubanga saawa zino waliwo n'abawambibwa nga tamanyi ne bamuwamba n'agenda n'aweereza sitaani nga tamanyi ekyokulabirako sitaani awambira mu bifo bino wammanga awali ezaara oba Casino Club betting kwawambira nze sijja kutya nja kubyogera betting kakati abananoonyeza betting muddeeyo munoonyereza ekigambo betting mu kiwandiiki kigambo kino ennyuguta mmeka betting ng'otandeko ne ing BETTING aha muddeeyo munoonyereza ekigambo betting kubanga bino abyogera nze mbinamu experience era Katonda ampiza bingi okutuukawo nze nali musajja azannya pool table nga bakasoma ne bwe bajja ku mulimu ne bagamba jangu okole sivaayo nga bwe nduba tuzanya pool eyo nga nze ne bwe bankuba nsobola kugula kyuyo ne njigula $5 njigula kubanga mba natamira mulimu okutamiira ate bw'omala okutamiira egy'emizannyo osinga ate otamiira mu omwenge n'ogenda ne weebakanu naye bw'otamiira zaara tojja kwera nze lumu bankubako n'emitwalo 3 mu zaara naye nakawala kange kalina emyaka 7 ndekakaaba kati kali Dubai kakaaba n'okukaaba kati bwe nali nzanya pool table wajja omusajja yali muwanvu nnyo yajja mu kirooto yava waggulu najja n'ambuuza n'agamba Robert nafukamira nze nemusinza bwe namala omusinza n'agamba Robert toddangayo kuzanya pool table kati ate ninzira ku kapapula bwe nadda kapapula ku betting mukama n'ambuuza lwaki Robert ozanya ebintu ebyekisiru ebyo Katonda n'ambinzigyamu kati ojja kulaba emisango egisinze kukolebwa giva mu bifo ebizanyibwamu zaala natagala abantu bakubise kuba betting otekayo 10 n'ofuna tewali kubisaamu uliriza tewali kubisaamu ebyo bifo byakuwambiramu abalenzi uliriza kankwenze nina omwana uliriza nze kankuwa obujuzi nkuwa obujuzi sikuwa byawala nina omwana wa brother wange
azze wano Kampala akajja akamala emyaka 5 nze namuleeta esite akola era buli lunaku asobola kukola bulungi n'emitwalo 5 asobola gifuna naye n'okugula omufaliso nze namuwayiriza nze namukaka ogula omufaliso gula omufaliso naye nga kirowoozo kye kiri nti ajja kgenda mu betingi afuneyo ssente ajja agula ennyumba ewedde bamukuba naye nze nga mulaba nga buli bwabeera mu kisenge sitaani yamukuba oba muyindi nzijja ngenda kuleetera nga buli bwabeera mu kisenge akuba sacular music kati bw'oba okuba sacular music ng'oli mulokole wawambibwa tokagenda nyaka sacular tugenda kukola story ya sacular ng'enewedde kuba mwine kati omwana bwe mulaba ng'akola ki ng'akuba sacular music gy'abeerako yokka kati juzi nanzigirayo ekyama namugamba nedda twali tuli wakati omukazi najja mu kirooto omukazi gwe ngamba ono adirira sitaani oyo omukazi wa sitaani adirira sitaani ono abamu bamuyita Jezeberi adirira sitaani ali ku lusege abeera ku lusegere lwa sitaani era awamba abantu bangi najja nangamba oyo mutabani wo namuwamba namumala naye okumanya yamumala omwana oyo bw'omuzza ebbali n'oga mwana wange ng'olina sente miliyoni 2 lwaki togenda n'oyenoonyeza akabanja n'okagula agamba njagula gwe bikomawo taddamu sente zonna zitwala muzaala ne bazikuba ne zigwawo kati juzi mu wiiki singa emu eyiseewo najja n'ambuulira ekyamu n'agamba muzeeyi ekiro nalabye ng'Abaluminati bakuŋŋaanye bangi ng'akola n'obubonero omwana oli ng'akola n'obubonero bwa Aluminati ne mubuuza ne mugamba mwana wange obubonero bw'okola obwo bumanyi kati juzi najja ennaku nga 3 mu maaso naga muzeeyi naloose ekirooto ng'Abaluminati bantutte nga bangamba jangu nanga nti babadde katono omwoyo gwange bagutwale bangamba jangu bangi bakuŋŋaanye balina sente nnyingi ne mugamba mwana wange sagamba nakugamba n'owakana kati abalenzi abasinga bawakanira ddala n'abalokole n'olimba nze ngenda kwogisa mufuna sente waliwo emirimu egy'abalokole waliwo n'egitali gy'abalokole betingi esa kyazireeta sitaani mwali atudde kati gwe bwogenda ne bakubako emitwalo gye5 ddala ojja kudda oli musanyufu sitaani yakulyetingawo ebizibu byonna abalenzi bye balina ebizibu byonna abantu bye balina sitaani yabikolyetingawo ekigendeerwa kya sitaani ayagala akunyige bw'amala kukunyiga ogende gy'ali oweeyo maama wo oweeyo taata wo oweeyo baganda bo kyekigendererwa sitaani yaleeta ebizibu kati ova abasaawa zino buli omu anoonya ku Facebook oba ku TikTok esimu halo kyoraba babba n'okugenda ku TikTok ne bakubba ng'onoonya sitaani okunoonya Illuminati nako kabeera kakodyo kibeera kigezo ebeera test nga bw'onoogenda mu ssomero n'omala kusoma ne bakuwa test balaba obuyise n'okugenda kunoonya sitaani ku TikTok ne bakubba nako kabeera kakodyo bakwetolooza baagala bakuwa ekigezo balabe ddala kituufu obiriko era bwabiremerako agenda okukakana ng'aweddeyo maama we ne taata we magezi go abavubuka awo so abavubuka kyembawa kati ng'abali mu Yesu jja kusooka ngamba abali mu Yesu abavubuka abali mu Yesu omulokole omulimu gw'atateekeddwa kukola omulokole tazaanya zaala yonna gy'olabegeze kubanga tolowooza nti omuyindi ye musiru okuva ewaabwe India n'ateekwa betingi gw'ojja okuba esente oyoola otwale ne mukazi we omweyagali nedda abo abasajja bakolera sitaani baleeta bizinesi yaabwe naye nga bakolera omulabe tibatugamba kubanga abaana abasinga okugenda okubba bava muzaala ne bamala okubba bamaze kubakuba ogwe era n'ababbi bonna ababba bw'onoonya ababbi poliisi yonoonya ababbi banoonyeze muzaala mwe babeera mu bifo bya betingi mwe babeera omulokole tosiba zaala omulokole togenda mu bwenzi omulokole tovuma omulokole tolimba muganda wange omulokole bw'oba oli eyo bwe bukodyo bwa sitaani ng'olimba bw'ojja kugamba okalaba etikazi tono ogamba akandimbe mu jasi oyinza okubeera oli muwala nogaa kandimbe mu erisajja ndirabye bannaye ndigambe nja kukulaba enkyali mpeeyo emitwalo 5 muwala gwe emitwalo 5 gye bakuwadde n'oli egyo zijja kufuukira ssente kubanga tomanyi musajja oyo gw'okuddeko emitwalo 5 wazijja wandiba olidde ssente za Lusifa zijja kufuukira ssente ojja kutuuka omunoonya nga gwe gwenyini omwenoonyeza so kyengamba abalokole balina bye bateekeddwa kukola ng'abalokole bateekwa kubeera deep spiritually banoonye Katonda kubanga Bayibuli egamba nti ye sitaani ekyamuleeta yajja kubba kutta na kuzikiriza nze ebigambo byenjagala bagamba nabiyitamu bimanyi nabiyitamu bwekuba sitaani asikirizaako ebizibu kati bingi bw'otunuulira abantu
abantu bali bubi obadde okimanyi mwana soda nti waliwo omulokole nga ze saawa zino atunula talina zakulya tanafuna gyakulya saawa zino naye okibadde okimanyi nti sitaani ye alina baagenti bangi bayitaayita naye balina ebigambo kakati batwala abantu n'abamu abasinga bali ku mikutu bangi naye ng'obusobozi osobola okufuna genda ku mikutu bangi bayita abantu naye balokole njagala kubagamba nti mwegendereze balokole mwegendereze mwebereremu wewa mbadde njagala story eno kubanga tukoze eddakiika zigenda mu 5 osiibule tume batika nnyingi then tudde ne story endala mukama katonda ali waggulu nnyo abawe nnyo omukisa twagala kumaliriza story yaffe olunaku lwaleero obubaka bwe njagala kuwa njagala obubaka buno buwa abazadde mbuwe kale kambuwe abantu bonna nti gwe bw'olaba oli eyo olina muganda wo nga muganda wo abadde talina kasente ng'atandise kuyingizaawo akasente ate si mulokole sibateeka mu bukyayi mbagamba mwebereremu tandika kukola investigation nga gwe maama tandika kukola investigation taata tandika kukola investigation kubanga bw'otoogikole ojja kukomekereza ofiiriddwa abaana ojja kukomekereza naawe obulamu bwo bugenze kubanga sitaani kati yayingidde mu bavubuka yayingidde mu baana baffe yayingidde mu baganda baffe obulamu mujja kuba temusigaze ekyokulabirako waliwo n'omusajja ono alikazo omusajja alikazo yasaddaaka family ya muganda we ngamba muganda we nga bwe bazaalibwa yasooka n'asaddaaka abaana be kale abaana ba muganda we babiri nazzaako taata ne maama nazzaako n'omwana omuto kati wasigaddewo omulenzi omu yekka omulenzi oyo afuuka ngo omulenzi afuuka buli kintu kyonna naye nga mugagga ali wano mu Kampala nekazo yavaayo yali mu sente ze yekolera sente ze yamaliriza omuvubuka oyo n'amuleetera omuwala n'amugamba kati nga bazadde bwe bafudde baweddewo kati n'amuleetera n'agamba omuwala ono yajja kusuza mu nyumba kati bambi bwe yamuleetera omuwala kumusuza mu nyumba wali wasigadde akaana k'emyaka ena kaali kasula wa Cheyimani kati ono omulenzi n'agamba kati nga bwe baleese omuwala gwe ngenda kusula naye kati kandeete ne muganda wange yamuleeta n'amubuuza omulenzi oyo n'amugamba olinayo girlfriend omuvubuka n'agamba nti nina n'amugamba mulungi okunsinga n'amugamba gwoli mulungi osinga n'amugamba onjagala omulenzi n'agamba nkwagala n'amugamba singa mbeera musota ne lwo nsigala onjagala n'amugamba singa afuuka timbo osigala onjagala mbwe nja kukwagala kati ne batambula ku lunaku olwokusatu n'amugamba kati nja kujja mu kisenge kyo bwe yajja mu kisenge kye nayimirira mu mulyango n'afuuka musota bwe yamala kufuuka musota omunene najjula mulyango naddamu n'afuuka muntu ng'ayogera olunyanko lutuufu lwenye n'amugamba kati okyanjagala omulenzi nagaye nkyakwagala kati bw'abeera gw'osigala omugamba otya nkyakwagala kati n'amugamba ati n'agamba omulenzi n'agamba bazadde baabaafa na baganda bo ono mukama wange yabawaayo nanko yeyabawaayo kati bw'amaliriza amukufuuka omusota n'akola magikyo n'aleeta baafu n'ateekamu n'amagi n'asala omulenzi naye neyesala n'omusaayi n'amuwaayo kati omulenzi ali eyo amantaala njagamba amantaala afuuka kintu tukimpeme bamututte mu kyaki bamusabidde naye nga yaweebwayo so baganda bange abali eyo mwina okweberera omulabe w'omuntu wa mu nnyumba kati temuddamu gamba nti ali wala omulabe wo ali mu nnyumba buli omu abeera embega wa munne guno omulembe sitaani yakyusa obukodyo bw'oba olowooza ali wa neighbor ali mu nnyumba wuwo mukama katonda abampeera omukisa mwebereremu abalokole amanya nsigadde tusingwire emirembe Robert mukama katonda ali waggulu nnyo agulumizibwenga enamba yange y'essimu 07 56 55 09 66 tweyanziza mikwano gyaffe abalabi ne mutuuka eno ne mugimalako tusinkane mu story endala mukama abatukuumire babayi Export TV to the world.